Bannaye abalenzi tulekerawo okumala geebakaabaka. Naddala kati abawala abali sayizi zaffe beebaka n'abasajja abakulu abalina ebisiraani. Mwe bakazi mmwe abawala be twagala mutukombooledde agasiraani ge tutagenda na kumanya wa gye tugenda gadda. Mu olw'okwagala ensimbi temumanya bantu ki be mwebaka nabo. Love Zone ku Uganda byogere. Osuubira okugwa mu mukwano? Bakumenya omutima? N'obulwa ekyokuzzaako? Eno yessaawa ofune ansa eri ebyo ebyakulumya. Waliwo ekiseera ekituuka omuntu n'oguba omutima. N'owulira nga oli ne bwakukola ki tekikyasobola kuluma. Njagala obeere ng'ekintu kyonna ne bwe kikutuukako weebaza Katonda olw'okuba asobodde okulaga ekkubo ettuufu. Abantu bangi tuggalirwa mu busibe ne tuggalirwa mu buzibe bw'amaaso olw'abantu abo abatono abatajja na mu bye tulina kuba nabyo ne batulumya. Muganda wange mpulira, oli muwala oli mulenzi, eno yessaawa ozuukuke oyimirire ku magulu go abiri ogambe nti kati nze yenze nabali be bali nina kuba kino. Ffe abalina okuteekerateekera obulamu bwaffe kye bulina okubeera, era ffe abalina okuteekerateekera ebyo bye tulina okutuukako, so saabo be twagala. Abantu bangi tubaagala naye nga laavu gye tulimu nabo tebagiriimu, bali mu laavu yaabwe nga bo n'abantu abalala be tutamanyi. Nga laavu ogirimu bw'omu, ng'ebyaddala oyagala omuntu naye nga laavu yagikulekamu n'agifuluma ng'ali wabweru waayo, nga gwagirimu bw'omu. Kyova olaba gwakaaba buli kaseera. Tafaayo kupositinga muntu yenna na kumwogerako bigambo kubanga gwe takufaako era n'okulumwa kwo tekumukwatako. Okukaaba kwo tekulina we kumulumira. Olunaku bwe bulikya n'ogamba nti kati gw'ofuuse X aweeva maaki si buli X nti asaana okukubeerera X, era ekyo kanzi kye nkikunyonyole. Olunaku bwe bulikya n'oyimirira ku magulu go n'ogamba nti gundi nkutadde. Bannaye abalenzi tulekerawo okumala geebakaabaka. Bulungi beera mirembe. Naddala kati abawala abali sayizi zaffe beebaka n'abasajja abakulu abalina ebisiraani eriryo ogenda kuba ofuuse musajja. Mwe bakazi mmwe abawala be twagala mutukombooledde agasiraani ge tutagenda na kumanya wa gye tugenda gadda. Omuntu nga mukoze ebintu bingi mu olw'okwagala ensimbi temumanya bantu ki be mwebaka nabo. Buli lwogezaawo n'ogaziya fayiro. Bannaye abalenzi tulekerawo okumala geebakaabaka ez'okukumanyiira. Naddala kati abawala abali sayizi zaffe beebaka n'abasajja abakulu abalina ebisiraani. Mwe bakazi mmwe abawala be twagala mutukombooledde agasiraani ge tutagenda na kumanya wa gye tugenda gadda. Oyo gw'okaabirira mu olw'okwagala ensimbi temumanya bantu ki be mwebaka nabo. Bannaye abalenzi tulekerawo okumala geebakaabaka. Naddala kati abawala abali sayizi zaffe beebaka n'abasajja abakulu abalina ebisiraani nga ggwe omuntu naye omusonyiwe. Mwe bakazi mmwe abawala be twagala mutukombooledde agasiraani ge tutagenda na kumanya wa gye tugenda gadda. Buli lw'onaayo okwagala ensimbi ne weewanya bantu ki be mwebaka nabo. Mu mukwano gwe wasigalamu obwomu n'otandika okubeera mu mukwano ogugonga omuntu, ligenda kubeera ssanyu ly'amaanyi era eddungi. Nze Ason Lwanga, omukutu tukyali ku gwa Uganda byogere, mbeerangawo waneeno okuyisaayisaamu mu ebyo ebitonotono ne tubeera nga tusobola okugendera ddala bulungi mu maaso. Nkusaba ogende wali wansi mu comment section onteerewo ebigambo bye wandibadde ogamba oyo omuntu akulumya buli kadde
nga gwakuba essimu lwotagikubye takuba, bw'otatextinga tatextinga, bw'otaweereza airtime tanyega, ne bw'omuwa airtime akubira balala. Omufaako takufaako, nga kwegamba yakulumya n'akulumya naye ng'essaawa ya kaakano wasobola okuyimirirawo n'osigala nga bw'oli, era nga bye bibala kw'oyimiridde. Abaana bangi baafuna obuvumu obugenda ebweru noti because baali baagala, naye kubanga eno emabega baalekayo ebintu ebyabalumya emitima gyabwe, naye nga kaakati baafuna amaanyi agasobola okuyimirirawo nga bo ne bayimirirawo ku lw'obulamu bwabwe n'emitima gyabwe. Tekyandibadde kirungi kuwa muntu mu buyabuya, kuwa muntu musiru, kuwa muntu atategeera bulamu bwo n'amagezi go saako amaanyi go wamu n'omutima gwo. Ebiseera bingi tukwasa abantu abakyamu obulamu bwaffe n'emitima gyaffe. Nzijukira nakugamba nti abantu abategeera mu nsi eno batono nnyo ddala. Kitwale nti gwasinga okutegeera n'abakuliraanye. Abantu bangi tebadisavinga kubeera naffe kubanga tebatuukiridde. Njagala nnyo omuntu otandika okumanya levels zo, weepimire. N'ekirala owenga obudde okulaba obusiru bw'omuntu we bukoma nawe butandikira. Olaba amagezi ge we gakoma kubanga gwasinga okutegeera. Gwe weetunuulire. Genda mu mmira, yimirira mu mmira weetunuulire. Bwe baba bakubala abala osaana okuba mu abo abalumya. Muli weebuuze ne bannange, nze omuntu afaanana bwe nti era nze asaana okulumya? Lwaki wandibadde onnumya? Weebuuze ebigambo ebyo. Gwe naawe weetunuleko. Katonda yakutonda ng'oli wanjawulo. Katonda yakutonda ng'oyina ebbina lyo. Katonda yakutonda ng'oyina figayo. Laba kadimpo, laba kasimayiro. Ddala onoomwana lwaki temumujja ku Lujja? Njagala weebuuze, ono omwana eyakula bw'ati eyabikola byonna okuva ku kagere mpaka ku kaviiri, anyirira, ayina kasimayiro, laba otumwa, laba otutama, laba eriiso liringa ery'endege. Omwana ayogera bulungi, lwaki temumujja ku Lujja? Omwana ali simaati, omwana atiba butibi, omwana alinga malayika. Gwe mulabe, lwaki tomwagalako? Lwaki omulumya? Buli lw'olimanya ebigambo ebyo nti oli special okuva eri abalala, ogenda funa emirembe mu laavu, ogenda funa emirembe mu ggwe munda, era ogenda yimirirangawo ng'ebyo byonna ebigezaako okukulumya osobola okubisamba ne bigenda, naawe n'otambula gago. Amazzi ne we bagalungamu obutwa, ne we bagasuulamu ekintu ekifudde, ne we bagasuulamu gasigala gatambula. Gw'omanyi ebiseera byonna bye batadde ebicaafu mu Nayiro naye n'asigala ng'atambula. Byonna ebigezaako okubulookinga omuggo ogwo, laazima guwataanya ne gugenda. Kitegeeza naawe oyo omuntu akuyimiridde mu maaso, muyiiye muviire weeyongereyo, ebirungi biri mu maaso. Kyakuwaddeko kimala, muteeke mu ba X. Ate n'ekirala olina okukiyiga, si buli muntu nti agwana okuyitibwa X. Muli mu ba X abaswaza. Bakulaba batya nga ggwe yali ayagala akakasiwuufu k'oku kyalo, akatanaaba, akateefaako, ayambala empale mu Monday to Monday, ayina panti emu ya sikweya yokka. Ye nga kye yayiga kwogera. Si buli muntu nti adisavinga okubeera X wo, kubanga ebiseera ebisinga ne history waffe ategeeza ki kye tugenda okuba. Si buli muntu nti agwanidde okubeera X wo. Njagala weeteeke ku minzaani, weeteeke n'oyo omuntu nti singa aba avudde mu bulamu bw'ogenda kulumwa. Omuntu nga tomuyinaako yadde ka memory, nga talina kantu ke yali akukoledde kalungi, nga mu byonna tewali kintu na kimu ky'ojjukira. Ekisooka, teyalina maanyi ga kisajja, yali mwavu, yali awunya bubi, tamanyi kwambala, tamanyi laavu, ate mwavu, talina ssente. Nga ku byonna
toyina kintu na kimu ky'osobola kumujjukirako, oyo mujje mu lisiti y'aba ex bo. Ex we ateekeddwa okubeera nga ebintu bino yali abiyina. Yali ayambala bulungi, yali ali presentable mu bantu, yali ayogera bulungi, yali mulungi ye ng'omuntu, bw'aba yali mwavu ng'ayambala afaananikikako, nga kwegamba ne woba omututte mu banno osobola okumuwolereza. Abawala n'abalenzi nabagamba mwagale abantu b'osobola okuwolereza. Ng'osobola okumwanjula ne bagamba ye akasajja nga kampi, nti ye kampi naye yadde kampi naye omutima gwako mugagga, alina omutima omuwanvu, nti ye omusajja gw'olese nga muddugavu, nti mami muddugavu oba sisita muddugavu, newe oyo omulaba omutima gwe mweru. Mwagale abantu be musobola okudifendinga. Yagala omuntu ng'osobola okuyimirira mu maaso g'abantu n'obagamba nti ono ye gundi era ye gundi, n'obakkirizisa nti ddala atuukiridde. Ate n'ekirala, bw'ota omuntu mute for good. N'olwekyo mu kino kyonna si buli muntu tyagwana okubeera ex. Tuyige okugoba ebiri mu maaso. Buli lwe tunayiga okugoba ebiri mu maaso, tujja kumanya values zaffe ffe ng'abantu, n'okumanya obuyinza bwaffe we buli, n'okumanya amaanyi gaffe we gali, ne tulekerawo okulumwa ebintu eby'ekisiru eri abo abantu abatatudisavinga nako. Waliwo abantu nga bali mu budde bwabwe bwa kwonoona ate nga gwe obudde bw'okwonoona tobuyina. Egyo gy'emisota gye tusanga mu kkubo ne gitufuukira akayinja mu ngatto, ne gitulemesa okusisinkana. Gwe singa weewaayo n'oyagala omuntu, kimanye nti togenda kuddamu kwegomba omwagadde for good, ebirungi ne webijja ng'osazeewo omwagale. Naye si kirungi kwagala muntu ate n'osigala ng'oluma n'ogamba ate oba nandiyagaddemu oli oba nandiyagadde gundi. Bannaaye abalenzi, nina ekintu ekirala kye nabagamba abakazi abalungi bangi, naye buli mulungi alina ky'asingako munne. Bw'osanga omukazi omulungi bw'aba tasinga munne busiru, aba amusinga bulungi. Bw'aba tasinga munne bukyafu, aba amusinga buyonjo. Osanga omuwala nga mulungi kaalaala, nga yenna yalungiwa, naye nga alina akamogo kamwe, alina ebyewaabwe nga bimutawaanya. Ng'omuwala mulungi naye ng'alina ebyewaabwe bimutawaanya. N'osanga omuwala mulungi nga mukyafu nga tayagala kunaaba. N'osanga omuwala omulungi ng'akukyalira ne yeesobbeka obuliri ne yeebaka. N'osanga omuwala omulungi nga tayagala kusenya. It is possible. Katonda bw'abaagaba tagaba byonna. N'olwekyo gwe yimirira ku ekyo kye weekakasa nti nze kye nnina ky'oba oyimirirako. Ogambe nti yes, Ason alina ennyindo ennene naye tafuluuta. Gwe baawa akayinda akatono afuluuta. Ng'osobola oddifendinga omuntu wo. Ate n'ekirala bawala mmwe tebabalimba nti omuntu asobola okukwagala. Definitely waliwo first sight ne weegomba omuntu naye nga the inner personality of that person togisobola era togyegombangako. Omuntu osobola okumwagala, there is like and loving, ogw'omuntu naye n'otamwagala ng'akwegombesa ng'era ye muntu gwe wandyagadde n'ate nga tosobola kubeera naye, ng'embeera ze tozisobola. Kyonna mu byonna tuyige okumanya ki kye tuli, kigenda tuwa emirembe, kigenda tuwa embeera ey'okubeerangawo mu buli mbeera. Yiga okulwanyisa break up, yiga okulwanyisa butya bw'obeerawo ng'ovudde mu mbeera ey'obukyayi. Kiruma nnyo
okulaba omuntu gw'obadde obeera naye ng'akuleseewo mu bintu eby'ekisiru. Era kiruma okubaakubamu obufaananyi n'ogamba sigwanidde. Nina kye nakoze eky'amaanyi ekitasonyiikika. Kiki? Naye ebyo byonna w'onaaguma n'obimanya n'otandika okubibalansinga mu bulamu bwo, kijja tuuka ekiseera nga tokyalina kintu na kimu kikuluma ng'ofokasinga ku bulamu bwo na biki bikutwala mu maaso. Nakugambye omukutu oli ku gwa Uganda byogere ali emabega w'omuzindalo ye Ason gw'ayagala okumanya ebisinga ku ebyo ebinkwatako ennyo. Osobola okuyita ku nnamba y'essimu eno 0702 14 71 75. Osobola okumanya ebyonna bye wandyagadde. Ne woba olina obubaka bw'oyagala twogereko oba ng'oyagala eddoboozi lyo lituukiremu eno vidiyo, genda mweyo ennamba y'essimu, teekamu voice note yo, ombuulire ensimu oli, eddoboozi lyo tujja ddizanyo, oteekako n'amannya go. Njagala tukozese comment section tusobole okutambulira awamu. Ayagala okunnoonyaako genda ku mukutu ogwa TikTok, bampita Ason ekigambo kibeera ASON space WAYZ. Ason Facebook page bagita Ways Media kibeera WAYZ then media. Ne ku YouTube era Ways Media osobola okunsangayo, naye ku nsonga endala si ku zino bweziti. Guno omukutu tuli ku gwa Uganda byogere. Ebiseera bingi abantu bangi bagwa mu laavu n'ebalemesa okutuuka ne ku birungi bye bandituuseeko. Abantu bangi be twagala ne bayimirira mu bulamu bwaffe, ne bayimirira mu mikisa gyaffe. Kyovula bannakugambye oba osazeewo okwagala muntu, mwagale ng'okimanyi either you lose or you win. Lwa nsonga abantu bajja bulusi balina ebipali byabwe. Bannaye abalenzi tulekerawo okumala geebakaabaka. Naddala kati abawala abali sayizi zaffe beebaka n'abasajja abakulu abalina ebisiraani. Mwe bakazi mmwe abawala be twagala mutukombooledde agasiraani ge tutagenda na kumanya wa gye tugenda gadda. Mu lw'okwagala ensimbi temumanya bantu ki be mwebaka nabo. Abantu ne batuleetera agasiraani. Nova eri n'otwalira omwana wa munne ekisiraani olw'okuba abadde oyagala iPhone. Abasajja be mwebaka nabo temumanyi gye bakoledde bulamu bwabwe, temumanyi bakazi baabwe bintu bye baabatega. Banayi abo abasajja balina abakazi be baakola nabo nga tebalina ngeri ya kubagemamu kubaagala, naye nga bakyala baabwe gye bali ewaka. Oli n'agamba omusajja sijja musiba ku muguwa, n'afuna akantu n'akamuteekamu nga buli muwala gw'ayagala yenna olumala okumuta agenda n'ebipali, taddamu funa nsimbi. Oba buli musajja gw'ayagalako afuna ebizibu, omusajja tava mu kkomera, omusajja ensimbi zimubula, omusajja emirimu ne bamugoba, ng'omuvubuka takulaakulana, naye nga gwe girlfriend we gwe yaleeta ekikyamu olw'okuba wayagala muka gundi n'akutega ebintu. Bannaye abakazi, abawala abato, mulekerawo okusombera abaana b'abannammwe ebisiraani. Abawala abato mmwe abasinze okuzza abavubuka emabega olw'okwagala ebintu ebingi bye mutakoleredde. Oyagala gundi akoze ng'oluusi ne kitaawo ebintu ebyo by'oyagala bakkolere ne kitaawo tabikoleranga nnyoko. Nga mu baganda bo toyinaayo muganda wo n'omu ayina by'osaba boyfriend wo. Bawala mmwe mutandike okwebalirira, mubalirire ne future yammwe. Osanga omuwala nga mulungi naye ng'obufumbo bwamubula kwagala musajja mukulu. Omusajja amusanga akoze, ayina mukazi we gwe yatoba naye n'omuyingirira ate n'akamanyiro n'oteekako. Mutandike okweddako, mubale n'ebigere byammwe mu basajja be mwagala. Ate n'ekirala togendanga nagalaale. Katonda ono yatonda ensi eno nga ngagga, ng'ensi eriko ebintu bingi. Amazzi gokka gasobola okujjanjaba ne gakutangira ebintu bye wandisisinkanye mu bulamu. Mwe mumanyi bumanyi kugenda mu nsiko kunoonya bintu bibawoomya, naye temumanyi kunoonya bintu biba protectinga from the bisiraani bye musombera abaana b'abandi. Abawala abato
ne gavumenti yennyini ekimanyi nti abawala be basingamu siriimu, abawala abaana ab'obuwala, naye ate naffe tukimanyi nti abawala mu abasinze okusomba ebisiraani eri abaana ab'obulenzi olw'okuba mwagala ebintu eby'amangu. Naye ne mwerabira nti abagagga bonna obugagga tebwabagwira bugwizi, baabukolerera. Njagala ombulire omuwala ng'oggyeko Zari n'abawala batonotono abazaalibwa mu royal families ez'amaanyi. Ombulire abawala abalungi nga ddala oli muwala kaalaala nga teyakeera kufuna musajja mugagga n'amukolera bizinensi, naye ng'atobye n'omuntu n'agamba nti oyo yatoba ne gundi. Ekisooka, abawala abalungi mulemererwa okusoma. Nabagambye bw'osanga omuwala omulungi nga mugezi abeera n'ekisiraani oba abeera n'ekintu kyonna ekitakwatagana mu bulamu. Mulemererwa okusoma, mwagala buli muntu, temusosola buli ajja mugenda naye olw'okuba mwemanyi nti muli balungi, naye ne mwerabira nti essaawa egenda kutuuka. Onoonye omwana akubule, ofune obufumbo bukubule, oyagale bbaawo omutuufu gwe wandyagadde, ate atandika okwenda ku bakazi ab'ekisiru nga weebuuza n'okwebuuza ono amwenzeeko lwaki yandiyenze ku muntu nga nze afaanana bwe nti. Not because bwe kiri, because wayagala omusajja aliko nnyini ye n'akukola ekintu nti olizunga, oli bulwakwagala nga ggwe bw'ogenza otabangula amaka gaabwe naawe agago tegalitereera. Ekisooka, bw'oba onaakola ebintu eby'ekisiru, yiga okusabira amazzigo g'ogenda okunaaba, oganaabe ng'otukudde. Onaabe ku mwetango, naye mumala agazuŋŋana mumanyi kuleeta buleesi bya buwoomi, mazzi, biki, naye ebintu ebiri spiritual mubyerabidde. Temumanyi kusaba. Katonda mumusaba muli mu kaboozi. Temumanyi kusaba. Bawala mmwe abalungi temumanyi kusaba. Abakazi abalungi abali mu kyaki bonna obasanga emyaka gibayiseeko ng'atandise kunoonya musajja, kye kibatwala mu makanisa ng'embeera ebiiye. Nosanga omuwala omulungi nga talina musajja, ne weebuuza lwaki onayagala kwonoona olunoonoli. Kati leero njagala mukimanye lwaki abalungi tebafumbirwa. Ekisooka, baagala abakaabandi ne babakuba ebipali. Oli n'akuloga okuzuŋŋana nga gw'ofuna yakwendako, ne weebuuza lwaki omuntu yandiyenze ku eno malayika. Byebyo. Temwagala kusaba. Ekkanisa mugenda muzaamu buliri. Olulengera omusajja akututte awutu, olujjako omusipingo otani, oh my God, oh yeah, wow yeah, oh my God. Awo musaba mufuuka basabi nnyo, essaala ogikuba n'ogisuula wali. Naye bakugamba okufukamira oyogere osabireko banno, tosobola. Lwaki ebipali tebikwetimbe? Mutandika okubala ebigere byammwe nga 9. Mulekeraawo okusombera abaana b'abandi agazibu. Mulekeraawo okwagala bakaabasajja bakaabandi. N'osanga famire mulimu abaana bewenkana, naye n'oyagala kitaabwe n'alemererwa n'okuweerera fiizi z'abaana be. Nga ggwe olw'okuba oyagala kuba bulungi, ebyo bye bisiraani bye mufuna ne mulemererwa okufumbirwa. Omusajja n'akuzaalamu akaana n'akakusuulira. N'osanga omuntu ng'ali awo nnagalaale naye nga bbaawe amufaako. Bazadde abaana balungi, abaana bagezi, naye ggwe omulungi anyirira kaalaala n'obulwa omwana omugezi n'omu mu famire yo. It is not because Katonda yakumma, wabula weesombera akawuka muluku. Nze njagala mugende mu comment section mugambe nti ebigambo bye njogera mpaayira. Mubalabe ku TikTok ennamba ezisinga obunene ze mugoberera. Mulabe abawala abatadde obutambi bameka ababi. Beba abawala be wandigambye nti oyandibadde
mukagundi. Abawala abanyirivu ddala abandi badde mu maka, abandi badde mu makalina, abandi badde mu maduuka nga batudde babba baabwe bali ne babba baabwe batoba. Naye omuwala buli kasente k'ofuna oyagala kukola njala, oyagala kugejja bbina, oyagala kwongera ku langiyo na kugula ngoye. Tosobola kuterekayo kasente, tosobola gambako boyfriend wo nti tutereka akasente, wabula buli kasente ke mufuna oyagala mukali okolemu enjala, gwe n'okyusa enviiri emirundi 4 mu wiiki. Weesize obulungi bwo bugenda kukomyawa. Kati nkukakasa bw'onaaweza emyaka 3 obadde oyina abasajja 15 abakwana mu lunaku, bagenda fuuka 2, ate era abo 2 be bantu abajja okuba abapya abatakulabanga. Ekisooka kya byonna muli baalayisi. Why? Nti teriiyo muntu akwana mukazi mulungi n'amwagala ebituufu kuba naye ajja akimanyi ono bagenda muntwalako. Kugula booda mu kyalo etali yadde kapiki ate nga yeeva ababbi. Obeera n'omukazi ne weeraliikirira n'obanga asitudde golodi. Tebalina nno mu kamwa, buli ajja gwe basimayiringira. Bannaye abawala abalungi, tutandike okweddako, tutandike okwewa ekitiibwa. Ffe abasajja teriyo lunaku lwe tugenda zuukuka ne tutabakwana, tujja bakwana, naye kiri gy'oli okuregulatinga ani n'ani ayinza okukwana. Mwewe emiwendo, mutandike okwemanya, mugenda funa obulamu obusufu era mugenda lekerawo okubuukirwako. Muvuma abasajja biki abasajja batusuula wololololo, naye gwe weekyekinzeemu. Omusajja gw'ogamba ali obubi gw'oyina kaki? Baakugamba nti ye talina birooto bye by'ayina kutuusa, ennaku yo yonna oyina gimalira mu mwana wa munno. Gw'olabira ddala nti ekyakuzaaza ku nsi kugenda ng'osolooza okwemalamu ekitiibwa. Mu byonna by'osobola okukola kyekyo. Mulekerawo okuswaza bakitammwe ne bannyammwe. Byonna mubikole era mubikole, naye tutandike okulowooleza obulamu bwaffe. Nina ekintu kye njagala mufumiitirize. Nina emyaka 26 kati, naye njagala ondeetera omuwala ow'emyaka 26 bwe twenkana. Kale tutandikire ku myaka 23 nga musinga emyaka 3. Otunuulire ku nze naye ani akyayina future enene nnyo nga nsobola okukyusa obulamu bwange n'ebubadde. Ekisooka, abawala batusookayo emyaka 5 mu maaso. Why? Ogenda okuyingira senior 2 ng'omuwala ono batandise okumukwana. Mugenda okuyingira senior 5 ng'omuwala oyo atandise okwagala ne ku bedmaster levels z'abasomesa nga yagala dda, naye nga gwe omulenzi okyali fala nga n'okugyamu obujja empala ogende mu muntu kikutiisa era kikukwasa ensonyi. Tugenda okutandika households zaffe ng'abawala batandika dda okulya ssente z'abantu. Mulimu be yakuula n'atalaba nako, ebyo bikolimo. Mulimu be yayagalira abasajja ab'oku mizigo gye yatambuliranga, ababooda abamuvuganga baali bafumbo, abasomesa baayinanga bakyala baabwe n'obaagala. Ebyo byonna bikolimo. Naye ng'ekibireeta byonna gwe butabaako na kkomo na kweteekako ka geegi. Kati nze omulenzi hasa ezange zijja because teriyo muntu andaba mu future y'amaanyi okujjako nga mmaze kubaako kyenkola. Nabagamba balenzi mmwe, buli muwala akwagala ayina ekigendererwa.
omuwala yenna kasita amanya nti gundi asobola okufuna omutwalo olunaku ne gumubeeramu, asobola okupangisa ennyumba waasula. Ekyo kyokka kisobola okukuleetera omukazi n'abeerawo n'agamba ngenda vanga ewuwo ngendenga ku mulimu. Ogenda olaba obufumbo butandikidde awo. Kati omuwala bw'aba mugezi awo we batandikira ne babikola, naye teyajja because yali akwagala. It is because wali oyina ebimu by'osobola okusolovinga. Bavubuka mmwe ekyo we munaakimanya mujja tandika okwefaako. Sooka weefeeko, obeeko bye weefaako, oli agamba ekivubuka ekyo kyavu naye kirungi, ng'ekimuleese bulungi bwo, ng'ekimuleese endabikayo, ng'ekimuleese kanyama, ng'ekimuleese enjogerayo, ekimuleese maanyi go kuba akulaba okola nnyo. Naye tova ku kirooto kyo lwa mukazi. Lwa nsonga essaawa yonna akulekawo. Oyinza okuba ovuga Spatio oba Range Rover enkeera najja. Abo be bakazi. Abakazi balinga Zaakayo omuwooza, asolooza ow'ekikumi mpaka ku w'obukadde. Kati gwe w'omudaala gw'ennyaanya ate totuuka ku levo ya mudaala gwa wannyama. Ow'ennyama atunda kilo emu n'otunda ekisero ky'ennyaanya kiramba. Awo we tulina okutandika okuzuukukira. Omuvubuka ogenda okuweza emyaka 3 ng'otandika butandisi, ate naawe oba osobola okudda emabega n'otandika okunona ku bwana bwa senior 2 senior 3. Oweza 3 ng'osobola okuwasa omwana ow'emyaka 18 ate ng'akugondera. Ekyo kye mbagamba mulekeraawo okupapa. Abawala njagala mutandika okubalira emikisa gyammwe ku ngalo. Nti gwe woweza emyaka 15 n'otandika ossuna ebbeere, oba ogenda tandika okukungula obulamu bukasita oweza emyaka 25, emikisa gyo ku 10 oba osigazizzaako 45. Tandikaawo okugibalira ku ngalo. Naye omulenzi aba akyali ku 80 kubanga akyalina amaanyi agayiggamu. Gwe oluusi baba bakuzadde namuuka akaana oluusi bakakusuulidde okazizza na wannyoko, ng'omulenzi asituka busitusi. Gwe oba otandise n'okukaddiwa. Omusajja awummula ayingira kabbuli, ekyo nakibagamba. Naye ate omukazi oluweza emyaka 45 gwe oba oyiseeko, gwe tuba tukusiibudde. Ne mukadde munno we muweza emyaka aba takyasobola kujja kwana gwe ow'emyaka 45 ng'emakerere waliyo omwana ow'emyaka 22. Omukazi yenna bw'otamuwangula na laavu, omuwangula ne ssente. Kati bakazi mmwe ekyo mulina okukimanya, nammwe abasajja mulina okukimanya. Era kyova olaba nti babalekawo nga mukuliridde emyaka olw'okulemererwa okusetolinga n'okukonvinsinga abantu bano eno be mwandyagadde ti ddala kituufu osobola okumulwanirira ne ku ssaawa envanyuma nti osobola okubaawo. Ekyo kye mbagamba nti mutandike okubalira emikisa gyammwe ku ngalo. Nti ebyammwe byanguwa kubanga n'obudde muyina bumpi. Obudde muyina bumpi. Gwe wali olabyeyo omusajja gwe bakonda emingo olw'okuba yawasizza omuwala omuto ne kifuuka ky'amaanyi nnyo kwegamba ne bakyogerako bubi nnyo. Waliyo abazadde nga ye asobola okuwaayo omwana ye omwana ow'emyaka 2 n'awasibwa omusajja ow'emyaka 45 nga kiryoke, nga n'omuwala ali very fine. Naye omukazi ajje nga wa myaka 5 kale 3 abeere ku mulenzi ow'emyaka tugamba 25 ng'ayina 3, buli omu ajja kyogerako kubanga tekirabika bulungi. Naye because mmwe Katonda yabawa obudde bumpi okuva ku myaka 18 bw'oweza 25, ekyo bakiyita kuyiika vivi. Tokkiriza kuyiika vivi nga tonnaba kusetolinga. Naye ng'ebizibu byammwe byonna, mwaba byesombera.
Mulekeraawo okukombooza ebisiraani, mutandike okubala abantu be mwebaka nabo. Mwebaka ne bataata ba mikwano gyammwe bwe mwenkana emyaka, abasajja ne balekeraawo okuweerera abaana baabwe olw'okuba mmwe ne babakolimira. Gwe olw'okuba oyagala iPhone, oyagala kusula mu apartment nnungi, ne weerabira nti naye kitaawo naye gy'ali, nti ajja kgenda naye afuna akawala akato kamugje ku nnyoko, ne maama wo naye atandika okukolima. Bawala mmwe mutandike okubalirira baganda bammwe nga mwagala ba kitaabwe. Mutandike okubalirira future yammwe. Teriiyo kirumanga kukuza mwana ng'oli bw'omu naye nga kitaawe gy'ali, ng'ayina n'abaana abalala baalabirira. Mu ebintu ebimu mubibuusa amaaso ne muvuma abasajja baneeno obusiru naye nga tomanyi nsibuko ya bizibu ebyo. Nze njagala weegendereza abasajja abasinga obungi okwegaana abaana baba n'abakazi ewaka nga bayina ne famire ate nga bazirabirira bulungi. Ng'ayina n'abaana ewaka abasukka mu 3 naye n'akuzaalamu akaana kamu n'agaana okukalabirira. Nze njagala mutuule wansi mutandike okwefumiitiriza lwaki kiri bwe kityo. Ate oluusi nga n'omukazi w'eka omusinga obulungi emirundi 10. It is because waleeta olugezigezi n'oyagala okwovapawalinga oli. Tomanyi gye bavudde nabbaawe, omwagalidde omusajja, omutaddeko n'akamanyiiro, asulewo abaana be atandike kulabirira ggwe. Mwegendereze. We muteegendereze mugenda sisinkana ebizibu bingi. Osanga abantu ku mativi, ku makubo nga beetundira ddala nno n'okusinga ebyakati. Kubeera bwe tugenda mu banneeko, osanga nneeko n'ogamba bannange, ono asinga ne mukazi gwe nnina ewaka lwaki ali ku kkubo. Naye ggwe wali weebuuziza lwaki ali ku kkubo ku bulungi bw'abeera nabwo, lwaki tebamuwasa ng'era baagala mmuliira kaawo? Nze nabagambye buli mukazi mulungi yasinga okwettanirwa. Naye ate gye bikoma ebyo byonna aloozinga value, omuwendo gwe gugwa. Nze kyova olaba baneeno abakazi lwaki bawangula, abeerawo ng'akimanyi tafaanana bulungi, n'abeera limited eri abantu, era n'afuba okulaba nti oyo muntu yenna ajja with a genuine reason n'amwagala ebituufu. Naye gwe tomanyi olw'okuba omuntu ayinamu kasente avuga booda yasobola okuwa ekyebiri buli lunaku n'omala gagwirana. Bawala mmwe mutandike okwegendereza. Mwegendereze nnyo singa munaaba mwagala okusigaza emirembe. Bagenda tandika okubalogera n'ebyaddala. Abazadde mulabule abaana bammwe abeepikira abaana bwe bakomawo ewaka abo abaana bammwe abasiniya 4. Tubibagamba ng'ebyokusaaga naye ebigambo bino biba bituufu. Omukutu gwa Uganda byogere, nze Ason Lwanga aka Ason Ways. Nakugambye gwayagala okubeera nga otambula naffe mu vidiyo eno, ng'oyagala vidiyo endala otuwa omulama tugwogereko n'eddoboozi lyo lizanyibwe, oyita ku noti 7 2 14 7 ne tulabira ddala nga tusobola okutambulira ddala bulungi wamu nange Ason Ways mu Love Zone. Ebyo byonna ebikulumya omutima n'ebyakumenya by'oyagala okumanya mu laavu osobola okujjana eno ne tubyogerako. Genda mu comment section tugikozese nnyo. Njagala oyogere ku bawala abaagala ba kitammwe ne balekeraawo okubaweerera. We munaazibuka amaaso ne mutandika okwebuuza lwaki bannakyeyombekedde abaana abato bagenda beeyongera, mujja kimanya omwana n'ava e Makerere mu kifo ky'okufumbirwa n'atandika kusula mu kazigo bw'omu, n'obasanga mu nju abantu nga 4 balya bulungi, bakwata za iPhone, sente bazibawa naye tebakulaakulana. Ebintu ebyo mutandika okubyegendereza. N'olwekyo njogera nga asaaga naye mwegendereze,
mutandika okubalirira obulamu bwammwe mukimanye nti omuwala alina obulamu bumpi obw'okweyagala ate omusajja asobola okweyagala nga n'enkya lwe bamuziika. Ekyo saagala tukiwakane. Kyova olaba abasajja abakulu bangi bakinvinvi omusanga ali kubuuka n'akaana k'emyaka 18 nga alyokke nakyo. Ekyo we munaakiyiga nti mwe muyina limited time nosanga omukazi omukulu nga naye yandiyagadde okuba ne laavu eyaddala ne ba agement be tebamwagala bamulekawo because akaddiye waliyo abato. Ate mujjukire ennamba yammwe nnene. Kati wamu natandika okwevaluinga ng'osobola okutuuza abantu bababiri ne bakuwuliriramu, awo kijja kubeera okke. N'ekirala muyige okusaba, mulekerawo okusabira ku buliri. Fukamira wansi weesabire. Mulekerawo okuddukira ewa Katonda olw'okuba ofunye ebizibu. No, yiga okuteekerateekera obulamu bwo ng'oli ne Katonda. Neebaza omutonzi oyo yayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira, ayongere okubankuumira, abawe emikisa muli bye mukola. Bakadaama bange nabagamba ekigambo kimu, bw'ofuna omuntu akustressing olw'ensimbi z'okola, please blocking that hooligan mugobe mu bulamu bwo. Bw'obeera n'ensimbi buli kimu kijja kunoonya. Bavubuka mwe mukole, abawala mujja bafuna bajja kwereeta bokka. Bakadaama mbaagala nnyo, basingle mothers mbaagala nnyo ne basingle fathers. Mwebale kutobera baana bammwe, mwebale kubanga mulabirira. Nsigala nze Ason Ways, Ason Joy Lwanga. Emikutu gyange ogwa TikTok Ason Ways, osobola okugendayo no likinga byenteekayo ebitonotono. Ku Facebook tuyina Ways Media, ekigambo kibeera WAYZ. Ennamba ey'essimu osobola okuyisa obubaka bwo eri 0772 osobola okuyita ali ku mutwe gwa WhatsApp ne tubanga tusobola okugendera ddala bulungi nnyo buzuli sana. Gwayagala okumanya ku bintu ebiwererako ddala omuli abantu abayimbi bo, omuli history w'eggwanga erya Uganda, amawulire agakagwirawo n'ago agatambula mu nsi n'ebintu ebyenjawulo, interviews ez'omulembe, osobola okugenda ku mukutu baguyita Ways Media, ekigambo kibeera WAYZ Media, wali ku YouTube nobeera nga otufunira ddala bulungi nnyo. Tuyina green log ne white ekala gye tukozesa ku mukutu ogwo gwa YouTube, era ojja kuba otufuna. Nsigninga out naye nga nsigadde mbagamba mwekwase nnyo Katonda, mumunoonye, mumuyigge, mumukaabirire, mumusabe. Katonda ajja kuwulira ebyo bye mwetaaga era ajja kwongera okukyusa obulamu bwammwe. Mutandike okubala ebigere byammwe, naddala mmwe abawala. Abalenzi mutandike okwefaako. Nabagambye beera X ow'ensonga nga XY n'ekintu kyakujjukirako ekyenjawulo. Gwe toyina maanyi, oli mwavu, oli mubi, owunya bubi, oyambala bubi, naye naawe oyagala bakuyite X era ogenda osonga mu baana b'abantu mbu yonna mwagalako. Please abantu sparing ebitiibwa bya banno. Si buli muntu nti osaana okumuyita X. Ekyo nakibagambye, njagala mukiteeke mu bwongo. Oli muwala mulungi, onyirira, oyina ebbina, oyina ettama, oyina dimpo, oyina akazigo, amannyo meeru, amaaso gambira, gandege, ga biki, otunula bulungi, naye lwaki tebakuwasa? Yimirira mu mmiro ogambe bannaye ku bulungi bwe nnina lwaki temumpasa? Ku bbina lye nnina lwaki temumpasa? N'ekirala mutandika okugendanga mu kaboozi nga mwesabidde. Bannaye mwekavula bwekavuzi ne mutandika okuvaamu emize, ne muzaala ebyana ebiwutta, ne muzaala ebyana ebibi, ng'omusajja okumuwasa gw'ayina omumusasula. Please mwige okusabira sexy wammwe, mubeere bulungi mweraba. Mukutu gwayo Ason ku Uganda byogere.